abantu abo abatya Allah be bano aboogera lunyenga buli kaseera basaba bwe bati rabbana ikatonda waffe innana amanna mazima ffe twakkiriza ne tukakasa nti gy'oli mukama waffe byonna bye waleeta okuva gy'oli nga biyita ku nabbi Muhammad twabikkiriza faghfir lana ebisobye tukusaba otusonyiwe dhunubana amazambi gaffe kubanga tuli bantu tusobya wakina adhaba nnaari bw'omala otusonyiwa otukingiriza ekibonerezo ky'omuliro. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Era abantu abagenda okubeera nga beeyagalira mu bulamu obwa akhira asabirina be babagumiikiriza singa babeera nga batuuseeko ekizibu ne babeera nga beebaza Allah ne bafuna empeera z'obugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bagumiikiriza ku bujeemu ne batabukola yadde ng'emyoyo gyabwe gyali agadde okubukola ne bagumiikiriza ebyo ne babyesonyiwa singa bibeeramu okujeemera Allah ne bagumiikiriza ku kutya Allah singa wabeerawo embeera ey'akazigizigi naye ng'okubeera ng'otya Allah olina kuyita mu buzibu gamba ng'okunaaba ku mazzi g'okumakya ogenda osaale n'obeera ng'ogumiikiriza olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'onaaba n'ogenda n'osala salaati subhi obugumiikiriza obw'ebika byonna obugumiikiriza obwo bwe twogedde Allah bwagala nnyo gumiikiriza mu kiseera ky'obujeemu ogumiikirize mu kiseera ky'obuwulize ogumiikirize mu kiseera ky'ebizibu nga bibadde bikutuuseeko wasadiqiina aboogera amazima Allah baagala ng'ekyo ky'oyogedde ku mumwa gwo kyekiri mu ntobo y'omutima gwo bw'oba oyogedde nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ng'okakasiza ddala nti ebyokusamira obyesammudde walqanitiina abagonvu abalaga obugonvu eri amateeka ga Allah walmunfiqiina abawaayo ne babeera nga tebafuuka kakono gaamu mu kkubo lya Allah walmustaghfiriina bil ashaari n'abo abalajana nga beegayirira Allah mu budde obwo obw'amatumbi budde nga babeera nga bagolokoka mu mattansejjere ne beegayirira Allah ng'abantu bonna beebasi Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo yabalagaanisa okubawejjana kubanga baba bakoze ekisinga obulungi obulamu bwabwe nga tebabulyazaamaanyiza. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى تجيزان شهد الله ككسيرانغا وبجلزي أنه انتمازمي لا إله إلا هو توالي أساني ديكو السنزي وانبوكاكفو واكو السنزي وكو جاكو ييكا والملائكة نزملايكا زوو وجلزي كونسونغيو وأولو العلم نابا بينوكو منيا ngabali kumwanjira abasale be bannabbi salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in nabo bawa obujulizi ku nsonga eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasaanidde okusinzibwa mbwomu bwe qaiman bilqisti Allah subhanahu wa ta'ala ayimiridde ku bwesimbu ayimiridde ku bwenkanya mu kulamula kuyalamula bwenkanya bigambo bye byonna mazima meerere Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasaanidde okubeera nti asinzibwa la ilaha teri asaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye al-azizu ow'amaanyi al-hakim oyo atakola nsobi. inna ad-diina 'inda Allahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan baynahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله مزم الدين توفي والي الله سبحانه وتعالى جامن ينتي الدين توفي رفن مروك تم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام يدين يوب السلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب tebete matema ne baawuka n'abo betwawa ebitabo olubereberye mmwe nga be baali ne Tawraati ne Injil abagoberezi ba Isa ne Musa illa okujjako beetemaatema ddi min baadi ma jaahumul ilm nga bamaze okutuusibwako okumanya ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati yazze yalina okubeera nti agobererwa
ne beetemaatemamu ne babeera nga tebasobola kumukkiriza yadde nga mu bitabo byabwe yali yalangibwa bagayan bainahum olw'ensaalwa n'enge yali wakati waabwe waman yakfuru bi ayatillah omuntu yenna anaawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'ogategeera obulungi n'agasuula muguluka fa inna allaha sari'ul hisaab Allah mwangu wa kubala ajja kumubala mu bwangu amuwe ekimusaanidde. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك abantu singa bamala ne bakubye empaka nga bakukaayanya ku bintu ebikwatagana n'eddiini busiraamu fakulu gwe baddemu bagambe aslamtu wajhiya lillah nze feesi yange njiwaddeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yekka gwe nja okusinga obutamugattako kintu kirala waman ittabi'ani n'oyo anaabangoberedde asaanidde okubeera ku mulamu ogwo kul bagambe lilladhina utul kitaba wal ummiyin bainabo wakul era yogero gambe lilladhina utul kitaba ngogamba abaweebwa ekitabo wal ummiyina n'abo warabu abatamanyi kuwandiika yadde okusoma mu kiseera ekyo yali ategeeza abo abasinza amasanamu aslamtum muli tayali nammwe okubeera nga nze ne mujeemulukukira Allah subhanahu wa ta'ala fa in aslamu singa banaakuddamu nti beeteefuteefu okubeera nti bajeemulukuse fakad ihtadaw abantu abo bajja kubeera baluŋŋamidde ddala wa in tawallaw naye singa banaabeera nga beesuuliddeyo ogwannaggamba ne babeera nga tebakkiriza kusiramuka fa innama alayka albalaagu mazima gw'ovunaanyizibwa kutuukiriza wallahu basirun bilibadi Allah ye araba abaddu be mu mbeera zaabwe zonna ze babeeramu. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين مزمابوا يكفرون بآيات الله أبوكنيا متيكا الله سبحانه وتعالى نبتغا كريزا ويقتلون النبيين بغير حق نبيني جراني مكتب النبي ngababalanga bwerere nga tewali nsonga ntuufu abo baali nga abayahudi basajja baali nga bazibu nnyo ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Isa alayhi salam katono balugenderemu ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ne batakoma kutaba nabbi ne batanaba abalagira obwesimbu abalagira obwenkanya mu nsi muno mu bantu nga tebabaagala kubawuliza nabo nga babatta kyekimu nga bwe battanga bannabbi fabashiruhum basanyuse bi'adhabin alim tibalina ekibonerezo ku lunaku lw'enkomerero ekiruma olw'okubeera nti battanga abantu abalongoofu abaali nga baagala okutereeza ensi ebeere ku buluŋŋamu ebeere ku bwenkanya Allah subhanahu wa ta'ala balaganyisiza ekibonerezo ku lunaku lw'enkomerero. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله سبحانه وتعالى قام أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة abo bebantu emirimu gyabwe gye bakola ku nsi bagenda kugisanga eri Allah nga yagisazaamu ku lunaku lwa akhira emirimu gyabwe gigenda kusazibwamu fi dunya wal akhira ku dunia kuno ne ku akhira bagenda kufaako nga tebalina kalungi ke balina ate ne ku akhira tebagenda kungulayo bulungi bwonna olw'ebyo bye beeyisangamu ebitaali bituufu okutta bannabbi n'okutta abantu abaalagiranga empisa ennungi mu bantu wama lahum min nasirin era tebagenda kufuna babataasa bawubiringa babawunya ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byali babawadde. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم
وهم معرضون. الله سبحانه وتعالى تقام ألم ترى بفق تربا إلى الذين إريابوا أوتوا نصيبا من الكتاب أباويبوا مكبوا وابوا مجتبوا نبي يهود نابا نصارى أبقبرز موسى عيسى يدعون إلى كتاب الله بقوا ربوا بجير يكتبوا شاء الله ليحكم بينهم الله رمري وكتيوا وكسنزيرا غابوا يكري مجتبوا شاوي ثم رفنموا جندوا كربا يتولى فريق منهم nga gurupu mubo yemulurangi genda nga tiyagala kubeera ng'itunula ku mateeka ga Allah wa hum mu'ridun ne babeera nga beesuuliddeyo gwannagamba ebigambo bya Allah ne babeera nga babisudde enkoto waabwe ne babeera nga tebaagala bibeere nga bibalamula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza nti abayahudi baali nga bantu si bangu ne bwe wabanga obayise bajje batunule mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yali abawadde era tebaali nga bakukkiriza baali nga bajeema olw'okubeera nga baali tebaagala mazima. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك ekyo kyabanga bwe kityo ekyokubeera nti abantu abo tebaawanga kitiibwa kitabu kya Allah biannahum qaalu kulwokubanga baali baamala dda okwogeranga ne bakadde baabwe baayogeranga ekitali kya buvunaanyizibwa ekyali kigamba kitya lan tamassana nnaaru ntufe omuliro tegugenda kutukwatako kutwokya illa okuggyako ayyaman ma'dudaati obunaku bubale bubazi nnaku ana. bakadde baffe ze baamalanga banyiiziza Allah mu kusinza akate Musa nga agenza okwogera ne Allah ku lusozi Tuuri z'ennaku zokka nazibagenda okutubonerezaamu. Otherwise tuli mikwano gya Allah era tuli baana be tewali nsonga egenda kutubeeza mu muliro obugenderevu. Ekyo nno bwe baamala abazadde okukisikiza abaana baabwe ne bazzukulu baabwe wagarrahum fi diinihim ekyo ne kibaleetera okwesuulirayo ogwannaggamba mu ddiini yaabwe ne babeera nga basiriwalidde ddala kinene maakaanu yaftaruun ekyo kye baajwitekangawo ng'abaana beeyunula nakyo gy'omuliro si gwa kutwokya bbanga ddene nakwana buna kubanga zennaku bakadde baffe ze baanyiirizaamu Allah ne basinza akate nga Musa agenza okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف أتريبيرا كتيا إذا جمعناهم بتريبيرا نتبكونغانيزا ليوم لا ريب فيه كرنا كرتالي مكبوسا بوسا ووفيت كل نفس قبل مويو كوغيندا كساسورا مسيرا kulunako olwuma kasabati okusinziira nga bwe gwakola ku bulamu bw'ensi wahum la yuzlamun ng'era tebagenda kulyaza amaanyizibwa. Kiriba kitya nga batuuse mu maaso ga Allah ne beesanga nga baakumala mu muliro emirembe n'emirembe olw'okusinziira ebyo bye baakolanga mu bulamu bw'ensi. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم gamba mukusaba kwogambe nti ai Allah malikal mulki yegwe okabaka ow'obufuzi bwonna tu'til mulka ow'obufuzi man tashaa'u gwoba oyagadde watanzi'u lmulka tojjako obufuzi. ekigambo tanzi'u wano olina okubeera nti okyetegereza singa wawulira ku ssuura gye bayita wannazi'aati kiba kitegeeza kukandulako bukanduzi obufuzi gw'obukandula man tashaa'u kwoyo gwoba oyagadde watu'izzu man tashaa'u ekitiibwa okiwa gw'oyagala watudhillu man tashaa'u n'okkakanya oyo n'omuggyako ekitiibwa gwoba oyagadde biyadika alkhairu mu mukono gwo mwe muli buli kika kya kirungi innaka ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna olina obusobozi n'obuyinza. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار يغوى ينجزي كيرو مسنا وتولج النهار في الليل يغوى ينجزوا ومسنا مكيرو وبدو بويمسنا ببجا كيرو نافاو kiro bwajja musana n'avaawo ogwo gwonna omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala yagukola oluusi obudde bw'ekiro bugenda ne buyingira ku musaawa zaawa musana omusana ne gubeera nga nabwo bw'ekityo oluusi bugenda ne guyingirako mu ssaawa z'ekiro oluusi n'osanga ng'ekimu kiwanvu okusinga ku kinne waakyo Allah subhanahu wa ta'ala yo yonna nkola ye وتخرج الحي من الميت بوجا اكرام مكفو وتخرج الميت من الحي إرقوجا كفو مكرامو الله سبحانه وتعالى كبير بواكو وينزو كغامبا انتي يجج منكوكو واتنين كوكو ناجج مجي وبيجا ومكرزا مكافيري مبين ذكرزا نجم مكافيري ومكرزا يبيونا الله سبحانه وتعالى byonna biri mu maanyi ge watarzuku man tashaa'u gabira gwoyagala bigayri hisaabi awatali kubala mbalaffe gye tubala wabula nga ggwe bw'oba osazeewo لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء تشيكسوبوكا بسوبسي أبكرزا الله سبحانه وتعالى تكامبا يبتسوبكي أبكرزا لا يتخذ المؤمنون أبكرزا تشيبساني الدنا كمويرة متيكدوا تشيكولا okufuula alkafirina abatakkiriza awliyaa mikwano gyammwe egy'omunda min duuni lmuminin ne muleka okubeera nti munda muteekamu bakkiriza bannammwe ne mubeera nga mwabakkiriza mwekobanye n'abatakkiriza ate okutulugunya abakkiriza ekyo tekibeera nga kisoboka eri omukkiriza owanamaddala okubeera nga okufuula atali mukkiriza mukwano gwe ow'omunda n'atuuka n'ekiseera nga ku mulembe guno omuntu atali mukkiriza okumuleeta mu maka go gw'omukkiriza n'ofumufumbiza muwala wo n'otasobola kumufumbiza mukkiriza munno ekyo tekisoboka busobosi Allah subhanahu wa ta'ala agambye kimu ku bitasoboka eri omuntu alina obusiraamu waman yaf'al dhalika omuntu alikola ekintu ekyo falaisa min allahi fi shay'in Allah tayinaayo kalibeera mubanja Allah subhanahu wa ta'ala amuvuddemu n'agamba nti eri Allah tolinaayo kantu konna k'olibeera omubanja k'omuvunaana Allah subhanahu wa ta'ala akweyambuludde n'abeera nga akuvuddemu n'abeera nga ggwe akuggyemu abo abasiraamu abakkiriza abannamaddala Allah subhanahu wa ta'ala najjululamu omuteeko gw'abantu illa okuggyako an tattaqu minhum tuqah nga mubadde mutya mu batali bakkiriza abo nga singa mubadde muwangaala nabo mu kitundu nga mulimu abakkiriza n'abatali bakkiriza ne mutya okubeera nti bwe munaabalaga ekyo kye batayagala bajja kubeera nga babatuusaako obulabe Allah subhanahu wa ta'ala kyavudde agamba okuggyako nga mutidde okuva gye bali tuqaatan mulina okweyisa mu ngeri ebalaga ku ngulu nti muli nabo wadde nga munda temuli nabo yuhadhirukum Allahu nafsahu Allah subhanahu wa ta'ala abeewaza obusungu bwe muleke okusaalimbira mu nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala wa ila Allahi al-masir eri Allah gye mujja okuda ebintu nga mbadde mukyabitwala nti bya muzannyo ate ajje mujja kudda gyali abirenga abasasula ku ebyo bye mweyisa obubi mubeere nga muvunaanibwa bwe mweyisa obulungi Allah abasasulemu ejjana قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل gamba ayaba abakkiriza n'abatali bakkiriza in tukhfu ma fi sudurikum singa munaakweka ebyo ebiri mu bifuba byammwe kungulu ne mwolesa obukkiriza
munda nga mukweseeyo butali bukkiriza kungulu ne mwolesa okwagala abasiraamu bannammwe nga munda mukweseemu obukyayi. Allah abagambye singa munaakweka mu bifuba byammwe ebintu ebyo ebyekika ekyo aw tubduuhu oba munaayolesa ya'lamuhu Allah byonna bimanyi. Allah amanyi ebiri kungulu ne munda. wa ya'lamu ma fi samaawaati wa ma fi l-ardi. Allah akutegeeza amanyi byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi nga tewali kiyeetaaga kubuulirwa. wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah ku buli kintu kyonna muyinza. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم الذكر olunaku tajidu lwe gugenda okusisinkana kullu nafsin buli mwoyo ma amilat ebyo bye gwakola min khairin ebirungi muhdaran nga bisembedde mu maaso g'omwoyo ogwo ng'abirabako liiso ku liiso ng'atunula ku birungi bye yakola nga babimuleetedde mu maaso ge. wama amilat n'ebyo bye yakola min suu'in nga byali bibi nabyo nga babimuleetedde mu maaso ge. tawaddu alyegomba law anna bainaha wa bainahu singa wabadde wakati we ne wakati w'ebibi bye yakola amadan baida olugendo oluwanvu oba obudde obuwanvu nga tayagala kubeera nti ku ssaawa eno abiraba. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ntalyegomba ku ssaawa eyo kubitunulako ebibi bye yakola kubanga bigenda kubeera nga bimuyiwayo buyiyi nga temuliimu nsasula nnungi n'emu gy'asuubiramu. kwe kwagala bibubeere wala ng'omuganda bw'aga nti ekibi kigwana wala. wayuhadhirukum Allahu nafsahu. Allah abeewaza obusungu bwe kubanga ye kennyini bw'ali banyize. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera ng'asalibwako musale nga ne bannabbi bonna bagamba nti olwaleero anyiza olunyiga talunyigangako. wallahu raufun bil ibad. Allah mukwata mpola eri abaddu be mumujooga ate n'abagabirira naye ate mmwe ne mweyunula n'ekyo nga temusobodde kumwebaza. Allah abalindiridde ku lunaku lw'enkomerero. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل باgambe in kuntum singa mubeera tuhibbuna Allah nga mwagala Allah fattabi'uni mungoberere yuhibbukum Allah ajja kubaagala wa yaghfir lakum era ajja kubasonyiwa dhunubakum amazambi gammwe. wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun musonyiyi rahimun ate musasisi. omuntu ayagala Allah mwagale ayina kuyita mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amukkiriza. ayina kuyita mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'akkiriza ebyo bye yaleeta olwo ajja kuba amaze okufuna omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala era ajja kuba amaze okufuna okusonyiyibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye byonna bye yakola n'amunyiiza alisanga ng'abimusonyiye. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل باgambe أطيعوا الله مغondere Allah والرسول nomubaka naye mumugondere فإن تولوا singa abantu baneesuulirayo gwa naggamba temunaabanga mwesuuliddeyo gwa naggamba ng'ebibagambibwa mubisuula nkoto. فإن الله mazima Allah la yuhibbu al-kafirin tayagalirangako ddala abantu bajeemu tayagalirangako ddala abantu bakiwaji ku mateeka ge. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله mazima Allah istafa Adama yalonda Adamu alayhi salam n'amufuula nabbi n'amukola n'emikono gye n'abeera ng'amutadde mu jjana n'amwagala okuba taata w'abantu bonna. yamulonda n'amussaako amaanyi g'ekitalo Adamu alayhi salam. wa Nuuha ne Nuuhu Adamu yamulonda mu bitonde bye n'amuwa obuwangaazi obungi n'amutaasa ng'abantu bajeemye n'amuwonya n'abo abaamukkiriza ne bawonera mu lyato abataali bakkiriza ne babeera nga bazikiridde n'abeera taata w'abantu
owokubiri oluvannyuma lwa adamu alayhi ssalam olwagamba tabaagagwawo nuhu alayhi ssalam n'abeeranga naye alimu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yalonda era nga ye mubaka eyasookera ddala mu bitonde ebiyitibwa omuntu. Wa ala Ibrahima, n'abantu ba famire ya Ibrahim Allah yagironda. Ebyafaayo bya Ibrahimu biwanvu. Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda mulayini ye n'ateekamu bannabbi nga bangi. Mu bufunze Ibrahimu yazaala Ishaqa, yazaala ne Ismaila. Ishaqa ng'amuzaala mu Sara, Ismaila ng'amuzaala mu Hajara. Ismaila yavaamu nabbi Muhammadi wenkomerero mu bannabbi sallallahu alaihi wasallama. Ate Ishaqa laba bwazaala Yaqubu, ate Yaqubu laba bwazaala Yusufu. Efamiri erimu obwannabbi, efamiri y'amaanyi y'abalangira abeereri eri Allah subhanahu wa ta'ala. Neyo famiri ya Ibrahimu Allah yagironda. Wa ala Imrana, ne famiri y'abantu ba Imrani naye Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda yali mu bantu abalungi mu babani Israil. Imrani naye Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda n'amuwa n'omukyala omulungi azaala Maryam eyayitibwanga Hanna. Omukyala Hanna ye maama wa Maryam ate yazaala Isa alayhi ssalam. Allah subhanahu wa ta'ala neyo famire yagironda nga bwe mulaba ebyafaayo byayo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti famire ezo nazironda ne zibeera nga z'amaanyi nnyo alal alamin okukira ebitonde byonna bye nalinja. Dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Dhurriyatan ba'duha min ba'din, abo n'abazzukulu abamu bava mu bannaabwe. Famire erimu abazzukulu bannabbi nga bava mu bannaabwe nga nabo bajjajjaabwe baali bannabbi, nga bwe tukugambye nti Yaqubu amuzaala Ishaqa, ate Ishaqa mutabani waani? Ishaqa mutabani wa Ibrahim. Ne babeera nga famire abaana abamu bannabbi bava mu abo bajjajjaabwe nga nabo baali bannabbi. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo n'abaagala. Wallahu sami'un, Allah awulira nnyo, alimun ate mumanyi. Lwaki yakola ekyo tabuuzibwa ku byakola, ate ffe bye tukola tugenda kubibuuzibwako. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإذ قالت الجكري كسيرا ويقامبا امرأة عمران مچالا وإمران بتلابي أيتوا حنا أزالا أموانا أيتوا مريم أزالا أموانا أيتوا عيسى. Jukira omukyalo oyo bwe yagamba ng'ali lubuto, kubanga tukijjukira bulungi nti Imrani bbaawe bwe yamala okumufunyisa olubuto ate Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula bagenda okuzaala Maryamu, nga Maryamu mulekwa talina taata, nga taata yafa nga akyali mu lubuto lwa maama Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga atugamba nti omukyala Hanna ng'amaze okufuna olubuto nga bbaawe Imrani amaze okufa. Omukyalo oyo yatuuka ekiseera n'agamba Rabbi Katonda wange, inni mazima nze nazarutu laka neeyamye gy'oli ma fi batni, nti kino ekiri mu lubuto lwange singa ndiba nkizadde muharraran kigenda kubeera nga kiweereza kya ddiini yo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza ebyaliwo gye tutaali, ng'omukyalo omulongoofu tannamanya mwana gw'agenda kuzaala mulenzi oba muwala. Ye yagamba omwono gwe ndizaala agenda kubeera muweereza mu ddiini yo. Fataqabbal minni, ayi Allah kkiriza ekyo kyenkusabye. Allah subhanahu wa ta'ala kyenkusabye kikkirize. Innaka mazima gwe anta sami'u, yeggwawulira. Nkakasa nti owulidde. Al-alimu ate omanyi. Nkakasa nti okimanyi bulungi nti kyenjogera nkisimbako amannyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atuwulira omukyalo omulongoofu, so ng'omukyala asobola okuba n'olubuto n'atuuka okuluzaala nga talina kyayogeddeko olubuto olwo wakati we ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها وأمروا كزار مانوي
n'agenda okulaba Hanna ng'azadde omwana Maryamu muwala, so nga mu nniya y'omuweereza gwe yali asuubira yali amanyi nti alizaala mulenzi, kubanga amaanyi g'omuwala si ge g'omulenzi, ebikolwa by'omuwala si bye bikolwa by'omulenzi, enkula y'omuwala si enkula y'omulenzi, n'amaanyi bwe kityo n'embeera